omuwalabu nga tannaba kusosola sooka omusosole igwe. Yes, omuwalabu bw'akusanga mu ddiiro ng'otuddemu nga mwayagala otuula vaamu. Yes, musosole. Nsonga bw'omusosola nakola ekintu ekigenda okusosola gwe kiba tekikuluma because byonna obutego oba wabukola ki wamukola. Mugenda mu mmotoka tuula amabega totula wano mu maaso. Lwaki otuula emaaso? Nedda. Omuwalabu bw'akusanga mu kiyungu oba obadde omaze emirimu gye nga ye ayagala kukozesa kiyungu kye osooka n'ovaamu. Mbuno bw'olaba omuwalabu ng'alina ekintu kikyagala tokikwatako okireka. Ayina wobeera n'ekikyo okifuula kikyo. Yes, oli mu nnyumba ayina olina ofuula ebintu ebimu mbuno bibyo. Musosole atuuka kusosola my dear sister nga tekikuluma nga tekikufasa already gw'omusosola. Yes, musosole. Yes, musosole nga tannaba kusosayo mu katambi akuba mikwano mukulike eyo ebigambo bya mwana muwala oyo mwe biwulidde. Kadamu okusosola boosi wo kiyamba gwe. Mulimu boosi nga ye tasosola. Omala onywera ku kikopo n'okyoza n'okiteeka wali naye najja n'akinywerako oba mukyalo oba mukazi. Essowaani n'omala ogirirako ye toolabwa ati ng'oyoza naye n'agirirako ngera yakulabye ng'ogirirako nga balyokke nakyo. Abawalabu abo gye bali ate bangi. Naye bw'osanga boosi asosola omutegeererawo ku lunaku olusooka oba mu wiiki. Yene wiiki ewera muwalabu asosola olutuuka bw'oti ng'akwata essowaani agambe n'essowaani yiyo ng'akugamba nti munnange ne kino ekikopo kikyo ng'abikuwa. Oyo omanya akwawulidde teri kuliira mu byabwe teri kunywera mu byabwe. Kati gw'amaze okwawulira naye naawe mulage. Ayinza okulya ku kintu n'akwita n'akubuuza oyagala mugambe saagala oteeka oyinza n'ofunya ku feesi n'omugamba sirya kye bamaze kulyako. N'omugamba sirya kintu kye bamaze kulyako. Naawe oba omaze okulaga nti omusosodde omanyi okulya ku kintu oli n'alaga nti akikuwe naawe okirye n'okigaana kiraga omusosodde ng'ate tomulaze nti okuse waliwo n'omugamba sirya kye baliddeko. Okusosola boosi wo mu ngeri omu oba endala kiyinza okukuyambako okuwa respect nga Kadaama. Omuntu omusosoza y'oyo amala okulya mu mmere n'agikwatakwatamu n'ayita Kadaama n'akubuuza oyagala naye nga yatandise okulya ng'akimanyi Kadaama tonnalya enjala ekuluma. Akale neewandibadde okkuse mu kutandika okulya yalibadde akuyita n'akugamba nkuweeko n'olyako leeta essowaani y'okutoolereko. Naye amala kubiryamu n'abikwatakwata namu bamanyi n'obbiwandamu oluusi ku malusu n'akuyita n'akuwa. Ye bw'aba akusosola nga tasobola kulya ky'oliddeko lwaki gwe olya kyaliddeko? Lwaki olya kyaliddeko? N'akuyita n'akikuwa naawe n'okirya. Ebiseera ebisinga ffennaffe tulina okweteekako value. Tulina okwewa importance. Bamanyi ekyogera mbu asa bwe weewadde importance. Tulina okwewa importance. Mukama wo n'omulaga nti okumukolera tekikufuula wa wansi. Mulimu omwana agambye nti nze nange ssebo nabasosolerawo ne mbalaga nti neegulira ekikopo ekyange n'essowaani eyange. Oba bamaze. Kiyamba ggwe. Boosi waakulaga nti takusosola muleke. Mutwale nga wa famire kyolirako asoosanga nga wakyoweza naye n'akiriirako. Ezo famire nnyingi nnyo. Naye bw'akulaga nti akwawulidde ekikopo naawe mulage nti otandikirawo musosola. Otandikirawo musosola. Ne bw'aba anywedde ku soda n'agamba nkuwe mugambe nedda. Waliwo engeri gy'osobola okulaga omuntu nti naawe omusosola. Kweteekako value kiyamba gwenza obanga ekintu okyagala muli naye okweteekako value. Abantu bano batandika okuba nti balinako kale ekifaananyi ekirala mwe bakulabiramu ekitali kya Bwakadaama nga naawe weewadde value. Eriyo Bakadaama abali mu biyumba nga baboosi babaweera ddala respect nga bagibawa naye tewali agenda kuwa respect nga togyewadde. Balidde mu mmere gye balidde mu Kadaama taale ati tibuna simayirwa oluwalabu mayirwa ne moyiga nga naawe bagamba njagala ng'emmere ogirebera ddala bagikuttekuttemu n'ogenda n'olya bagenda tandika okuwa emmere gye bakuttemu. Omwana waakiryako kiwe gundi kubanga omwana akireseewo.
anyedde ku soda mwezazizaamu obuluso wagundi kuba bamanyi gwe kye balyako ne bakikuwa okirya balage nti tolya kibaliddeko weteekeko value bajja kumanya nti we tuba baakutumya soda kale ne Kadaama tumutumiza owuwe bwe tuba baakuwa Kadaama mmere nga tetunnatandika gikwata muleka aleete sowaani ye tumuweeko abantu abo balina omuze akwata obumere bwe buti oba n'atakuweera ddala ebintu bingi n'agenda n'alyako katini bwe kati byonna ne babirekawo ne balyoka bakuyita Kadaama taale anti tibwakiri oba era tebabyogera mukwano nga ne Kadaama agabattukana bakotunuulira olusi bagiwanzemu amaliso bagikutekutemu bwe waliwo engeri gy'osobola okweyisaamu mu nnyumba y'omufirisuuti n'akuwa respect nga tebamufosinze n'akuwa ekitiibwa nga tebamufosinze nga balaba enneeyisaayo si ey'abakadaama aba bulijjo si be bano bujjo be baleeta ne bamanyiira waliwo Kadaama atuuka mu kiyumba ne bamuwa respect nga bali bonna abalala bye bazzenga babakola mukwano ngono tebasobola bimukola gye bali abaana bali mu biyumba nga babbosi baabwe babawa respect so advice y'omukyalo oyo njagadde vidiyo ezo yensonga lwaki nzireeta wano naye muzikirize neekubira ekkalango muzikirize neekubira ekkalango nina Airbnb ennyumba woyinza okuwummulirako ova bweru okomawo Uganda mu vacation ozze kumalayo mwezi gumu myezi 2 naye onoonyako akafo woyinza okuwummulirako toyagala kubeera mu kyalo mukwano nina ennyumba wosobola okuwummulira wobeera ng'oli wa mwezi obuukinze mwezi mulamba tuteesa ddiya tuteesa naye nga wooba ng'oyagala lunaku oba wiiki emitwalo 5 buli lunaku kati abuukinze wiiki ennamba ennaku 7 nkugiramuko olunaku lumu n'osasula ennaku 6 olunaku olw'omusanvu ndukuwa for free abuukinze omwezi omulamba bw'oba ng'ova bweru mukwano tukukima ku airport woba obuukinze omwezi mulamba toyina kuteekamu ssente za airport pick up nedda mukwano tukwekimira ne tukuleeta mpaka mu kafo woogenda okuwummulira so baddiya oba ova bweru oli muno mu Uganda naye nga ova wali oyagala kujjako mu kibuga Kampala mukwano osobola okuba nga weeyambisako ku Airbnb zange nina ekifo emukono nina ennamuŋŋoona nina ekyengera obufo bulungi ow'omwezi woba obazeemu olunaku emitwalo 5 tubeera mu kakadde kamu kitundu naye sisobola kulegera mu kamu kitundu sente ziba nyingi era tuteesa nenkusalirako ddala nno so mukwano osobola okuba nga oneeyuna enamba yange ey'essimu eri 0708 9532 jangu onsange ku WhatsApp wonoogikubako tejja kuyitamu so ngikozesa ku WhatsApp ngikozesa ku WhatsApp kujja okuba nga onsanga ebisigadde tujja kuba tubimaliraawo ate mukwano obe ng'otegeera buli kimu nga wekitambula kale mukama bankumire nnyo hata kumira mpeera tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako